abaana bagamba ngambo tamu egenda olwo ne balyoka bakola effujjo ku baana bannaabwe ne babba ebintu byabwe ne batwala buli kiramu kyonna kye baba batusizzaako emikono kikyengezaako okugamba ti nga tuteekateeka okumalako omwaka guno oteeka okubanga ovunaanyizibwa 100 ku security y'ebintu byo ebintu si bya munju byokka wabula n'abaana bo kakasa nti obakuuma bulungi nnyo ate baleme kugenda nakavuyo akayinza okubaawo ku nkomekerero y'omwaka kubanga n'ebibinja binene ebyabamenyi b'amateeka nabo bakozesa omwagaanyi ogwo okulaba nti abagenda maaso n'okubaako ne bwe bakijjanya beera mwegendereza era ng'ebitongole ebikuumaddembe bwe byatutegeeza gye buvuddeko okuba ebiriroliro ebyo byawerwa kakube kwokya kasasiro tebigenda kukolebwa n'olwekyo mbeera kijogenda okuyingira mu 2022 wandibadde otwegattako emisana tugenda kubeera ku Canaan mu nteekateeka ya Vision Night ate bwe zinaako na ssaawa 10 enteekateeka y'eri ejja kubanga eggalwawo olwo tugende butereevu ku mikutu gyaffe egya Salt Media, Salt TV, Salt FM n'emikutu mugatta abantu gyonna mu ngeri eri scientific kitegeeza ntogenda kujja ku kitebe kyaffe wabula ogenda kugoberera byonna byonna nga bwe binaatambula ng'osinziirira eyo gy'onaaba oli twegatteko Mukama Katonda anakola bulungi Vision Book yo nkusuubira okuba nti kati ogirina si mu maaso go wokka wabula eteeka okuba ng'ekuli mu mutwe nise nabwire ndi Musamya Mugotule Busitema na Mukombe mbaheesaho and I wish you a good day. Thank you so much Farouk habaheeseho. Wow, nkubuuzaako gwe akedde okukola emirimu egy'enjawulo gwafunye obuzibu ekwese Mukama Katonda nga bulijjo agamba ekintu kimu nga wasobola okuteeka nate nga gwe omuntu wasobola okuteeka ekkubo mu lusozi nosobola n'okuteekayo ebizimbe naye kiba kitegeeza tewali kisobola kumulema gwe oyita olusozi ate ye ku sayidi ye tewali kiyinza kugaana kitegeeza ki mwekwateko afunye obuzibu bw'enjawulo wekwase Mukama Katonda afunye essanyu nga bulijjo tusanyuka wamu naawe kusoomozebwa kwambulamu era kwa mbuntu naye enkola gyo kikuttemu ye matalinga nti ddala onosobola okukiwaŋŋanga onosobola okubona ate ng'okirinnya ku nfeete bibaawo ebizibu tebyajjira bisolo n'ebisolo birina ebizibu byabyo naye ffe abantu Katonda ensonga lwaki yatwawula n'atuwa amagezi okusobola okulaba nti tubyaŋŋanga okwebuuza n'okwetowaza kyankizo nnyo. Good morning. Yes, olwaleero mbadde neefumiitiriza kijoza emyaka 15 bukyanga yali omukulembeze w'eggwanga erya Iraq Saddam Hussein attibwa bwali bweruti nga leero nga 3 Desemba omwaka gwa 2006 kati ate naye yalagira okubanga attibwa naye ate yafa mwaka guno gwennyini mu October mwezi oguwedde munaffe Colin Powell naye nga bannansi ba Iraq basigala beemulugunya nti yalimba nti omukulembeze ono yalina ebyokulwanyisa zisabyalo ne bateekawo invasion under administration eya munaffe Bush ne balumba Iraq era ne bamutirimbula bwali bagenda omutta ayogera ebigambo ebyenjawulo yagamba munkube amasasi firing squad balina bamugamba tugenda kutuga butuzi era nasigala nga wanse n'ekitabo oba n'ebyafaayo ngagamba nti Katonda ajja kulamula God will judge America God will judge Colin Powell era bannansi basigala nga batambulira ku kigambo ekyo kinzidde bugizi nengamba nti olaba ebintu ebijja nti noono yagenda maaso n'asalawo bye yasalawo tetumanyi namulayi Katonda gyagenda kumulamulamu oba yamulamula dda oba agenda kubanga amulamula gye bujjako eyo oba abagenzi bokka simanyi bwe beetuukako eyo bwe beesanga oli myaka gibadde mingi yali yafa ono yakafa myezi bwezi naye ng'oba okyajjukira nti ono ye gundi simanya nti kiri eyo. Actually Paul yejjusa n'okujjusa n'agamba lwaki twalumba eggwanga lya Iraq naye yennyini ndowooza yatandika okwefumiitiriza nga Mukama Katonda tanaba kujja bulamu bw'ensi eno n'amuleetera vision n'alaba nti kye baakola oba oli awo kyalimu okweyagaliza n'okwagala okulumba bannansi munda mu ggwanga okubatira ebintu byabwe n'obulamu bwabwe kubanga bw'otu eggwanga lya Iraq kuva bwe lyalumbibwa teryasigala kyekimu n'okusaka n'akadde ebyenfuna ebyobulamu embeera z'abantu n'entiisa kubanga in fact engeri gye batamu Saddam yalinga Saddaka naddala eri baganda baffe yali Idi oba enkera yali Idi something like that bamuwanikira kyalekawo ebirowoozo byali bingi endabika y'ebintu abantu bakitunuliranga ate obuntu obulala gamba ekikuwe kyabeera ndowooza yagenza okufanga ye ng'omuntu yekubye omutima naye yagaana okubeera remorseful yagaana sejjusa kye nakola kubanga ono yawubisa yali secretary of state ate yali commander kitegeeza nti ye policies eza America mu nsi ez'enjawulo ensi endala yabeeranga omubaka wa America agenda maaso okuteekinga ebintu ebyenjawulo mu nsi ez'enjawulo yakola okusalawo okwali okukwenga oba okw'obuntu nga tasobose kumanya ddala kituufu omusinde gwe tugenda okulumba n'okugajambula n'okutirimbula ddala ebyekulwanyisa bino abirina
nuclear zisabyalo naye emera yeyo Katonda asigala nga ye Katonda buli omu amujajinga nga bw'ayagadde. Awo ndowooza awonze wentwalira ekigambo Professor Kaiwachi yayogera ku instant tojajinga nga muntu ku Christmas tojajinga muntu mu mbeera Katonda ye amanyi kyagenda okukola ki okukolera abantu be. Oyinza okundaba nti ndi mukyamu nnyo ate ng'ojja kunsanga nga nze ntudde ku ntebe ne Mukama Katonda nga tunywa kacyayi kaffe mu ggulu. Desmond Tutu bwe yagamba lyeri nti ebintu bya Katonda bizibu tebitegeerekeka yalina bwatuusa abantu gw'olowooza nti mukyamu ojja musanga ng'eri ate ennaali ebakalakatira eri ng'ate ng'ogenda okusaba amazzi sayidi eri. Tukiyita superiority oba seniority. Bannaffe bannansi b'eggwanga eri Amerika balina ekizibu kimu nti bw'ojja nga weegendereza abantu be batugumbudde tugatteko oba oliawo n'abakambwe abadde bakulembera obubinjabinja obwabayagala Al-Qaeda Barack Obama gundi ani one wakabinja ka Al-Qaeda Obama Osama bin Laden. Ati bw'otunuulira abantu be bazze batugumbula nti ebikolwa engeri gye batwalamu obulamu bwabwe bayabuswavu. Naye ate bw'ogezaako okutunuulira histories z'abano abantu ti mu mawanga gaabwe gye babawangaali oba gye babadde batambuliza era oba obalaba nti baabagezezzaako okugyayo eddoboozi okukakkanya eggwanga eri Amerika okubalaga nti si kantu. Obadde yogera ebyo byonna byonna nga nsiriikiridde nga nange nzijukira ebyatuuka ku mukwano gwaffe Gaddafi. Tinaye olaba engeri gye baamuttamu yali ya buswavu nnyo. Musajja agamba kati nga munaffe gobadde otugamba nti kale mugenda kunzita naye munkuba amasasi nti tulina okukutuga okutuga tulaga abasigadde bonna kwegamba baagala bwe basaanyaawo omuntu ne ba insertinga fear mu bantu bonna basigale nga bakimanyi nti eggwanga eri Amerika lyerikola ki lyerikulembera. Naye nga ebyo byonna bijja olw'okuba nti abantu baneno batekinga advantage of us kubanga babeera bagenda kutugumbula abantu bano bonna era babeerako n'obuyambi obw'abantu bannansi. Kyakusaalirwa nnyo nti bannaffe abo batandika okuzuula nti munaawe teyalina buzibu era nsuubira nti n'eggwanga erya Libya nabo bwe batula wansi ne bazibiriza akadde kano okusinziira nga bwe bali balabira ddala nti baakola nsobi. Naye Amerika bw'etyo tulina okubayiga nti ekibatawaanya sajja eryo kwagala kusigala nti be bali ku top. Weewaawo kale tugende mu nsonga endala ezitambudde mawulire twagadde kuleeta kujja tukujjukiza gw'ataabimanya nti era giweze emyaka 15 mu butongole omugenzi munnaffe Saddam bamutirimbula leero nga 3 Desemba omwaka ogwa 2006 gy'emyaka 15 egitambudde sofa olwali mu butongole egiweze nti yali munnaffe Colin Powell oyo eyawa ebiragiro mu administration akadde akali George Bush yali omukulembeze w'eggwanga eri Amerika era amaze okugenda mu UN Security Council nakitegeeza nti omukulu ono yalina emisango crimes against humanity egy'okutobola eddembe ly'obuntu ebintale ezaali zitegenda maaso ekyaviirako okuba nti ava mulamwezi naye okulwana mu palamenti nga kweyongedde nnyo. Semateeka mu mawanga ag'enjawulo Kenya beekubye ebikonde ejjo Ghana beekuba wiiki eri Uganda beekuba 2017 Ghana beesika ebitogi wiiki eri naye bano nalengedde nga obukonde bwabwe si wabadde bwa kikazi bwabadde nga kwekuba kawuna kwekasukira mugundi era ne bali bwe baaliga nga buli omu akwata munessaati n'amusa kuno kwalina okusikambula seba okugyamu emizindaalo kuno kwali okwaffe wano bwogera esatu ezo okwaffe kukyali era Uganda ekyali waggulu bano tukyali emuzzi ne ttiimu bakyali waggulu twala tulabe ndowooza okugenda comparing ojja kutuwa max tulabe ekyabadde Ghana ekyali e Uganda naye nga ekibatta ekyabadde kiba na Kenya nabo era abadde ensonga ya political parties bill etteeka eryaleeteddwa mu nkyukakyuka y'ebyobufuzi mu ggwanga erya Kenya akadde kano nga bateekateeka kugenda mu kalulu omwaka ogujja tebakkiriza bibiina kukola coalition tebeegatta kati oteekeddwa okujja candidate ayiga ng'oli candidate wa kibiina obanga ozze independent banamunigina kati baagala okukola ennongosereza ono omusajja Koros eyakubye ekikonde eyavuddeyo ne injuries ez'enjawulo abadde musajja wa deputy president William Ruto kati yakanyenga ontuusaako otya ekisago ng'onkuba otya speaker yakoze atya speaker yamususpendinze abamu abadde baliwo nanga tusooke tumirizeemu olutuula plenary egenda mu maaso naye ng'ekikonde kitabuse
nenga si kye kyamaanyi ekiri awo just kuweka sukira bupapula tewali kikonde in fact omuntu n'omusonga mu booti oba omukubye kati wano bo bakisussa ne kiyitirira kubanga bwewalaba byali bigenda masi in fact ekikonde ekyali mu parliament kyabagula ne General Edward Katumba Wamala okuwummuza yamuwummuza kubanga yagenda okuvaho nga takyategeera kitegeeza nti ate wano ekyaffe wano kyali massive nnyo era nga tuze twogera abamu n'okusakana akadde bakyali ku miggo kiba kitegeeza nti ate ekyaffe wekuba maxi ndowooza bakyakongojja kubanga omuntu walinyira ku mmeeza eyo ndowooza oba namuna abavubuka baali bangi ebiseera ebyo kubanga nalaba principal nga naye olabira ddala omuntu akola zijjabujabu kaba ebitu ebisetuddwawo mbukuuli mumi kinooza kikyali mu byafaayo nnyo kino ekyawano ekyawano mu Uganda sijja kugamba ekyaffe ekyawano mu Uganda ekibi tokyeteekangako ekibi okiteekeranga ddala wala emyaka emeka kirisigala mu byafaayo nti kyaliwo olaba engeri gye batwalangamu ababaka ate in fact endowooza ekyaleetawo embeeranya ey'amaanyi nti kati bano babaka n'ababaka babadde balwana naye kati kyatuuka ekiseera nti ababaka ba parliament balwana n'ebitongole bikuuma ddembe kubanga twalabanga amagye gayingidde parliament y'eggwanga ng'omuntu naye alina okulaga nti tojja kuntwala nga n'amagye gagamba nti twatumiddwa kukola mission neteekeddwa okuggwa kati mu kuwanagano awo ku reaction awo action and reaction eteekeddwa okuba nga yali y'amaanyi naye ate kati wogenda okulaba bano bo kiyanga nti Fedde baana ba munju be balwana Fedde Wamala ne Faruku nizo gamba nti namutunuulira ntya ono nga amaze okola ki okumukuba ekikonde naye kati bwotunira bano batuka ne fact n'okujja emizindalo agukuba omuntu nalaba abakuuma omubaka abakuuma speaker omugayi yamukasukira akatebe ne kamwasa eriiso ndowooza ddala embeeranya yaliwo ey'amaanyi nga tebakyeguya ekikolwa kyali kya butiitiizi ekyakola ki oba osazeewo omusajja muno nti ogenda mukuba toleetamu mayinja toleetamu kirala anti ng'onootwala wiini okozesa buli kimu ate waliwo otuuka ng'ofeera mukozi kati omusajja omukulu alina abaana ne wakati mulaba alinya ku mmeeza waggulu kati omwana omuto agenda kukoleomugambe nti omuwendo gw'abakyala abeetaba mu kikonde kyaffe n'omuwendo gw'abakyala abeetaba mu kyeggana tulabe n'ab'e Kenya bano betwalengera nga bagudde eri wansi bazise n'okuzirika nalaba omubaka Nabiira bawujja mu wujji baali eri wansi nga bazirise bawuggana buwogganyi bakaaba bukaali oluvannyuma lw'okulwana tebalina kyebakola bo bagwa eri mu bitebe atuwe ku ye Kenya ekyaffe kyayungula ebitongole ebikuuma ddembe ebiwerako okuyingira mu palamenti naye ku mulundi guli eritwala bannaffe ab'e Ghana tetwalabawo uniform ziri awo empitirivu ezaali ziyingiddemu ekitegeeza nti baabaleka beerage essajja bokka na bokka n'okwa Uganda ezogamba nti kwali kutegeke kubanga amagye bajja bakimanyi nti wateekeddwa okubaawo ekibalukawo era baali bawunyiriza ku mbeera egenda maaso kubanga abaka ba parliament baba beemanyi n'ennamba y'abasajja abaali bambadde amakooti manyi otegeera eno ye Ghana yes bano bebe Ghana 29 December bano be Kenya bejjo kati bano bekubye buwuna kwekasukira bipapula be bali abali wali waggulu bajja bala bagwe maaso ngo bagenda maaso ati kati kitandikira gojja kukola comparison olabe oba kuno kwade kwekuba kawuna bogeranye n'ekya bwetubanga tugenda mu kalulu k'e Kenya nga tutandise ebyo oba olwekiyinza okuyingizaako ku biki ebiyinza okubeera mu nteekateeka ey'akalulu kino kiraga nti akalulu wakati wagundi abasajja babiri abo Ruto n'Odinga nga bwekyogedde kiyinza okuba nga tulaba nate ebyaliwo mu kalulu akasooka kumbiranye effujjo nga katukidde ddala mu ntabwe kubanga kati wano tukyali ku kigula luggi ekyakalulu akagenda mu maaso naye kati nga tuyingidde omwaka tuyingidde omwezi ogw'omukaaga ogwokutaano kiragira ddala nti wajja kubaawo embiranye kubanga bano ogenda okulaba buli omu baagala kulaba nga obaoli babaawo enkola gye banyweza ebibiina byabwe n'abantu okuba nga beesimbawo mu nteekateeka ez'akalulu ekyo kinningizaako mu nteekateeka ezijja nti ziyinza obutaba nnyangu mu kalulu aka Kenya akajja Odinga yabagambye nti ye mukulembeze yekka gwe bagenda okuwa akalulu aleme kweremeza mu buyinza emirundi emeka gy'atrayinza okubanga atwala biidi y'obukulembeze yagambye
bamuwa omukisa ajja atereeze ebyobufuzi by'eggwanga erya Kenya. Era kaseera kagenda kuba katono nnyo asuulewo entebe agirekere abavubuka naye ng'amaze okusetinga foundation. Eno Uganda yali kigo bolabaka. Wono sikwali. Ekye Kenya kiwedde. Ekye Kenya kibaddewo kibadde kyakiyita mu lujja. Kati bwe tuba tuwa maxi. Bannange Kenya balwanye. Bano balinga bali mu disco. Bwe tuve Kenya tudeke egundi, bwe tuve Ghana tudeke Kenya tulabe. Kenya bantu bali awo bakungana. Twasose Uganda ne tudde Kenya katuli Ghana. Kaleko. Olaba wano balinganga bali wakati nga bali baze ku cheeringa. Naye ate kakati Kenya sigitegedde. Oli alinga ali ku ddombolo ya solo. Kenya baba baswazizza nnyo kubanga bana Kenya be bantu abakyasinza okuwaanibwa okuba ab'amaanyi ennyo kuffe bannayuganda. Kati munnayuganda wabasobola okuba ekikonde kiri n'ayisa munnaggana kitegeeza nti Kenya yandibadde challenge w'amaanyi kubanga ekisookera ddala ekikonde ekya Uganda kyali international. In fact okukonna kuba kulwana oba kufaana kuti bakufaana kutya nkulwana. In fact omuntu bwajja nakwata ekkooti y'obwati oba n'akusindika nga gotokiriza kikozeeka aba amaze okukuba. Edda we twakulira nga omuntu omukulu pozinga mukadde bwongera bwataga onkubye n'okunkuba kitegeeza nti waliwo in fact ndowooza waliwo n'ebifo ebimu nga tuteekeddwa nakusonga munno kati nga muli mu parliament kati omusajja mukulu bamusisa simanyi oba kyalina amapeesa ono omulabo yataddemu Kataaga kigerera nti bonna basibuka empisa era ebikola byonna si byabo bonna bagera nya bakyakopa bukopi ekyali Kenya yo just begizeizemu awo besindise bekasukudde ipapula tewaliwo yadde akasukwa n'akapi oba yamusunyweko namusunyi bwati bekasukudde papula akawuna gwokayina gwosembi nako bonna bakyakopa bukopi ndowooza ekyali wano kyo kikyali kyawaggulu ate Ghana atuli ewala n'akoppa ebirabwako okusinga Kenya atuli waneeno ndowooza n'ekyalwa ndowooza discipline ey'ababaka n'ensonga nti baba basindikiddwa okubeera image oba mira ey'ebitundu bye baba bagenzemu. Tusuubira nti abantu bano wadde balina obutakkaanya obwenkana abo bandibadde nga basobola okuresolvinga obutakkaanya obwo through dialogue nga batudde ku mmeeza emu ne bakkaanya. Anti dialogue ekulemberwa mateeka. Abantu bonna abasukka mu omu kasita mubanga muli babiri mubaako ne bemukkiriziganyako. Bino bemukkiriziganyako biteekwa okuteekebwamu ekitiibwa mubanga mugenda kutambula olugendo mulumaleko. Kakati parliament zineno ze tulaba mu buli mawanga babeera ne constitution and of which bagisuubira okubanga egenda kubanga ekola awatali kusosola ku gundi oba gundi. Naye kakati waliwo lwe batuuka nabo ne balaba nti tewakyali kyakola. Tugambye nti mu Uganda bajjanga balina kibeetegekedde nga bamanyi nti waliwo ekigenda okukola ekigenda okugwawo. Naye ebyo byonna byali bivudde ku ki nga bakimanyi nti abafuna ssente bazifuna bagende mu bantu. Jukira already twali tuyina bannaffe abali batandise okubolebwa mu communities. Kati nga balaba nti semateeka ono ne bwe banaakola batya actually okulwana okwo kwatandikibwa bannaffe aba opposition bwe bazijukira bulungi nga bakimanyi nti bo batono nnyo bali be bangi tebasobola kubasinga mu mbeera yonna. Kakati omuntu ng'oyo kiba kitegeeza nti bino abivaako ebyamateeka n'asobola okubanga actions zonna zakola ziri out of emotions. Ndowooza singa tebaleetera ebitongole by'okumaddembe tebandirwanye. Nga lwaki tebalwanya? Omanyi ayeeyereza omunafu yamulwanya. Bw'otandika okuleeta amagye mu parliament kyekyo kyennyini ekikola kyali tekyetaagisa. Nga nze omuntu nteekeddwa okwerwanako. Amagye gajja embeera baze kutabuka awo gajja embeera etabusaawo gaaliwo bagenda kubba nedda nnyabo amagye gali part of them baali bakimanyi intelligence baze okubagamba nti embeera egenda kubeera bajja bambadde nabo obusuuti bwabwe nga bali kiriya nga wekyalira ekkololo bagamba abatulimu ngaolusa tubategeera bulungi oba olyabagamba president bano ba leero omuwendo gumungiko kiba kitegeeza nti nabo ekyakigenda mu maaso baali bakimanyi. Bojja nange nga kulabuzze kumukwata don't expect me okubanga ngenda kutekera emikono emabega. Intelligence ekyo kiyinza okutakula kwakakadde intelligence aimed at nti tukuŋŋaanyizaawo bino tukitegedde nti mu kibuga Kampala bagenda kwokya ebipiira kumakya mukeera kumakya ng'ewakiseka buli wamu waliwo ensanafu kutangira
So kakati bandisose kubeera eri ne bawulira nti emizindaalo gikuuseeyo speaker bamu anti era gyakuukayo ku lwabo in fact bw'oba okyajjukira tebalwana kutuuka okubanga ekisigo gwali omundi gwali gusoose okuteesa kweyo ensonga baali bateesa dda naye abo bwe bajja ate ne kisajjuka busajjusi bw'oba okyajjukira ate oyinza okugamba nti okuteesa kuno kweyogerako okwasooka yalinga negotiation osooka n'ogamba omuntu munnange kino naye bw'omala okuzuula nti kakati biganye olwedde baali bakimanyi nti ffe abalina obuwero obumyufu tuli batono bannaffe abayero by all means era bulijjo bawulira abopposition ekyo kigenda kuyita kati akabonero akalaga nti abopposition already bakirina mu bwongo mu parliament titebalina kye basobola kuyisaawo nga beetengeredde reason being batono bali be bangi ekyo kyalekawo eggwanga anti era twaswala nnyo kakati lwe luno oluyira lwe tulaba olugenda lukolera buli wamu but all in all tujja kusaba abakulembeze baffe okuddamu kaako obuntu kubanga tubalabirako nnyo ebikolwa byammwe bireekaana nnyo okusinga bwe mwogera oba mukifuna kakati ate enzira n'eri abalonzi abantu be mulonda okutwala mu parliament obakiikirira bo mubategeera bulungi mubamanyi bulungi ku kyalo gye bakulira mubamanyi bazadde baabwe be baani ti omuntu atuuka eri n'akola ebintu ebibaswaza ne bagamba abeebusiya bwe batyo kwe bagambye ye Kenya teri weevu kakati ate obuuza ki bwe baweevu nga gyeringa etambula ng'abantu balonda okusinziira ku kye babaagati nti societies get leaders they deserve nti beebo abalonze beebo ababukira ku mmeeza anyway twagala okwongerayo n'ensonga ez'enjawulo nga tugenda ate okugendako okuwummulamu katono nnyo akavuyo kabadde mu ggwanga erya Kenya naye ate ekibuga Kampala nakyo gye tulaga simanyi butya bwe kigenda kutambula naddala okutandika ennaku z'omwezi nga 10 Mwami Hussein akyalemeddeko agamba nti abasuubuzi bano bagende bafulume ekibuga Kampala omuloodi Elias Lukwago kyataalangidde Mwami Hussein nga tekiriiyo yamugambye si gwe asoose okubeera mu kibuga njagala kujjukiza nti omukyala Jennifer Musisi yali takwatwako aliwa ssaawa zino taliiwo so n'olwekyo ensonga zinene ez'abasuubuzi zigenda enkola naye nga kikyenjogerako gye buvuddeko sabbiiti eri mwalaba nti banaffe aba KCCA awamu n'abakuumaddembe bayitangamu mu kibuga omwo n'ebizindaalo nga bagamba abasuubuzi abakakalabiza ku mbalaza awamu ne ku nguudo nti enguudo bazirekere ebidduka n'abantu b'ebigere embalaza bazirekere abasuubuzi ne bakasitoma baabwe nti mbufunze tebaagala muntu yenna wabweru wabula balina kubeera mu bizimbe munda kakati ekintu kineno kirimu bya bufuzi kigendereddwamu kuyonja kibuga Kampala bwe kiba nga kigenda kuyonja kibuga Kampala abasuubuzi baneno beebuuza nti ate ffe kakati tulagewa wajje mugenda okutuzza entalo zinene ez'abakulembeze mu kibuga Kampala zirina engeri gye ziyambyemu Kampala okukulaakulana kubanga ebiseera ebisinga tulaba nti ziba zigendereddwamu kutuusa buweereza ku muntu wa bulijjo in fact tewaliwo ntalo na kuyombagana kuyinza kubeerawo nkulaakulana singa naddala mba temukwataganye ku nsonga emu ndowooza ekana kadde kubanga nalaba mukulu Hudu Hussein agamba nti ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja tebaagalamu batembeeyi tebaagalamu bantu bakolera ku nguudo mu kibuga Kampala ndowooza kyandibadde bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 10 tumaze okubaga enteekateeka n'okubateekerateekera wawe mugenda okukolera emirimu gyammwe n'okubalongooseza emidaala ndowooza abantu basoose ne bamanya lwaki ebifo bye bateekamu abasuubuzi bano oba batembeeyi bikyaganye okuba nga obaolyawo bikola okusobola okulaba nga bagenda maaso n'okukola emirimu gyabwe twandigambye nti baba bafunirwa akatale ka usafi kubanga bakolera emirimu gyabwe naye ndowooza kikyali kizibu nnyo ku nteekateeka y'abakulembeze ababaga naddala abakulembeze abatembeeyi bagamba nti tewali bantu tewali baguzi gye bakitegeeza nti n'abantu era tebaliiyo nti bwogerageranya ku bantu abagenda okulinnya taxi abantu bebaagala okuba nga baguza mu katale ka usafi tebaliiyo ndowooza bandi baze enteekateeka abantu bano bagenda kubateekera luddawa bagenda kubateekerateekera luddawa okusobola okulaba nga bakola emirimu gyabwe kubanga by'ebigambo bya mukulu Hudu Hussein RCC ne mukulu Lord Mayor Salongo Elias Lukwago waliwo baba bifulyamu emirembe naye ati waliwo boolyawo bagenda okunyigirizibwa tesinga etteeka linabalize tebajja kulitaminingira ku bigambo byayogerwa bajja kuba basengulwa anti buli Mwami Hussein yagamba mbu bano bonna bannabyabufuzi abavaayo kati actually mbukuleekaana nga bagamba abantu nti oli yatabaagala mbu bwe badde eri bamukubira akasimu ne bamugamba sebo mukulu omulimu gw'okola nga tusiima kakati argument ye weeri agamba nti akatale k'ewandegeya bakazimbira basuubuzi naye bw'otuukayo kakalu temuli bantu usaafi gw'oyogeddeko naye bagamba nti bandibadde batambula ne bakola ki ne bagendeyo kati bano bonna abali ku kkubo babalabanga kasasiro agubya ekibuga
naye ekibuga Kampala okutwaliza awamu ndowooza kyakuddamu buzzi kukyusa pulaani bwe tubanga tugenda kugoba abasuubuzi banene ku bibuga kubanga ekibuga ekitalina parking nti omuntu apaakinze wano ayingidde mu dduuka jjukira nti okuyingira mu bizimbe ebyo omuntu ayinza okutwala eddakiika nga 30 ku ssaawa emu okufuna kyagenda okugjayo apaakinzeewa enguudo zaffe enfunda kitegeeza nti obulippagano bw'ebidduka bugenda kweyongera kati tokyali ku ebyo n'ababoodaboda nabo babasuubiza balina okuva mu kibuga Kampala tunaba tetunaba kuggusa basuubuzi nga dduka naye akomyewo muki mu babooda tuteekeddwa okuba tumulemu awo wennyini tujja obubaka buno tunadda tukyatuna ensonga ez'enjawulo ezitambudde mawulire wano n'ebweru bw'eggwanga katono nnyo oluvannyuma lw'obubaka buno yes tukulisa mubaka obuna wa Soul TV tugenda maaso tusaako ensonga ez'enjawulo olwaleero omukulembeze w'eggwanga erya America Joe Biden ne munne wa Russia munaffe Putin bagenda kutuulamu olwaleero bagenda kwekubeera ku busimu okwogera ku nsonga za Ukraine tukimanyi nti waliwo tension ey'amaanyi nga bannaffe Abarussia akadde kano basindise amagye ku nsalo wali eri kumpi 10,000 naye nga munnaffe agamba gezo bakwatiko obakwatirako naye ngenda kubanga nvaayo tukole retaliation okuleka ntuyamba okusinza ku Anthony Blinken munnaffe Secretary of State ow'eggwanga erya America agaye bagenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo naye nga ensonga enkulu yeeyo Ukraine obutakkaanya obuliwo wakati wa Russia ne Ukraine nga Russia alumiriza nti ayagala kuleka nti akuba Ukraine ono akadde konna naye nga tension ekyali y'amaanyi nnyo kubanga ono yassaawo n'ensonga ya NATO batule bakkaanye bamale obutakkaanya vete yeeriwo bagamba nti eteekeddwa okuba nga emalibwawo mu mbeera awatali kuyiwa musaayi naye nga omukulu bagambye luno olwokuna kaboogere mbalabe oba kisobola okuggwera mu kwogera nga tezinaba kuvaayo kutokota actually ekyo ndowooza olubimbi olunene luteekeddwa okuba nga lukolebwa naddala mu lutalo oluyinza okuba lukawo olwole butatujjukiza byalo mu mwaka 2014 era abasajja bakulu aba Ukraine bakubibwa abantu abali mu bukadde ne bafiira obulamu bwabwe n'abaana ne basenguka mu bitundu byabwe era nga kiva kulwana ndowooza okukkaanya wakati w'amawanga go kijja kuyambako kubanga Ukraine bwetandika okulwana n'eggwanga erya Russia kiba kitegeeza nti Europe yonna egenda okubanga obole wegenda mu ntalo buli wajja kubaako gwawagira buli wajja kubaako gwasimbako emabega okusobola okulaba nga abaggusa olubimbi lwabwe whereby nti ebyenfuna oba ebyenfuna biyinza okuba nga si kuyinza biba bijja kuba nga ate bisebengerera kubanga okulwana okwe kuba nga kugenda mu maaso ate osuubirawo biyinza okuba nga obaolyawo bikolebwa ndooza kyekiseera abakulembeze abo okubanga naddala Biden kyakoze kubanga tulaba onavaayo awagira ono onavaayo awagira ono kiba kitegeeza tuyinza okudda ate mu ntalo ezitayinza kuggwa kati ate ezitagenda kuvaamu kalungi konna ndooza kyekiseera bakkaanye okusobola okulaba nate nga twewala biki ebyaliwo emyaka egy'emabega mawanga ago era mu ggwanga erya Ukraine waliwo omusawo eyabadde agezaako okukoleza kando n'ekigendero ekyokubaako ne gwajjukira mu kufa mu COVID-19 omuyaga guno abantu bangi nnyo bafudde akakati ensobi eyabaddewo eri nti omusawo ono yagenza okukoleeza kando eno naye yakikoledde kumpi ne oxygen cylinders ate mu ddwaliro okukakkana ng'omuliro gukutte abantu 3 bafiiriddewo ate 4 baavuddewo n'ebisago eby'amaanyi abagenda mu maaso n'okuba nga bajjanjabwa okusinziira ku ddwaliro bagamba nti ekikolwa kinene ekyakoleddwa kabadde kabenje erinnya ery'omusawo likyasirikiddwa tebadaba kubanga bali asanguza naye nga bo abakuumaddembe bagenda mu maaso n'okunoonyereza okulaba obubaka buno obuvaayo okulaga nti yabadde agendereddwamu kukungubagira mugenzi owa COVID-19 bwe butuufu oba yakikoze kagenderere kubanga omusawo ateekeddwa okuba nga amanyi nti omukko gwa oxygen oba cylinders ezikuta omukko ogwo gwa oxygen azikwata mangu omuliro sembeera si nnungi mu ggwanga erya Ukraine ate nga byabadde mu ddwaliro awajjanjabirwa abantu saako n'abasawo bwe tukomawo owaffe wano okwaba obwe nate ababaka ba parliament abava mu disitulikiti y'e Kasese bagambye nti yadde omwaka gugenda mu maaso n'okuba nga bagenda kuguyingira bo tebagenda kwetaba mu nteekateeka za kujaganya nakubanga oba oliawo abayingira omwaka omujja nsonga ki bagamba nti gavumenti yandibadde evaayo eyimbule naddala abamu ku baali abakuumi omumbeera abakwatibwa n'okutuuka n'akadde gwe ajjukira ebyaliwo mu mwaka 2016 naddala bannaffe e Kasese babalumba naddala mu kulwana kwali kugenda mu maaso abantu bangi nnyo abafiira obulamu bwabwe okusinziira ate ku mubaka wa parliament amanyiddwa nga Atkin Katusa bagamba nti kyekiseera abantu bano babeere nga bayimbulwa tebalina ngeri gye basobola kuba nga ate bajaganya bagamba nti bebaza gavumenti
olw'abakuumi abasooka okuba nate nga bateebwa ne babeera nga bava mu kkomera wabula wakyali abalala bangi abakyakwatiddwa ab'enganda baabwe tamanyi gye bali bafa bakyali balamu kyebaagala okumanya bagamba nti ekyasabaoleza wa gavumenti okugamba nti covid-19 yakyalemeseza enteekateeka ez'okulaba nga bawuliriza emisango gyabwe bagamba nti covid-19 yetenaba kubaawo bano baali basibe n'okusaka n'akadde nga bagamba nti kana akadde nga tuyingira omwaka 2022 akyandibadde kyankizo okuta abantu baabwe bwe tugenda ate bannaffe mu ggwanga erya America New York omukyala finally bamusingisiza emisango Ghislaine Maxwell emisango 5 ku misango 6 gino gimuse mu vi egy'okusomba abaana sex trafficking kusomba abaana nga basombera omugagga Jeffrey Epstein kati alinda kubanga bamukaliga bukalizi naye yabadde nga ye tebimukwata tebimuli oba oliawo yadde yenywera tuzzi wali nga ajjule 12 bagenda mu maaso okuwuliza kubanga kibadde express mangu bazze nga bawa obujulizi obw'enjawulo ne kali akawala oba akakyala kali ka Virginia Roberts Jeffrey akali kalumiriza omulangira Andrew naye kati kote kaleeta bujulizi bwako bagamba omusango bagenda mangu bagenda kwekenneenya nate balabe omulangira anti ono mu baana bazze okubanga bawa obujulizi ono omukyala Gifrey ye teyazze naye kati alina ekitabo kye muyawandiika abantu be abantu abaali badiringa n'omugagga Epstein ne contacts ne address zaabwe zonna zonna ngazina naye kooti oba oliawo bajulizi bano tebasabye kulabika nti aleeta neyo ebirenga bakitaddemu nga exhibit ogenda maaso naye okubeera nga bajulizaako naye ensonga bazitambudde bwezityo munnaffe oyo omukyala myaka 6 akadde kano emisango gyamuse mu vi incitement okusikiriza abaana sex trafficking okubaletera omugagga naye balindidde kubanga bamuwa ekimenezo naye nga byonna ayinza okubanga asibwa obulamu bwe bwonna bwasigazza ku nsi kuno singa emisango gino nga bwe gyamuse mu vi just sentence yokka yebulako si byangu nnyo akale katumusabire munnaffe lwakuba nti amakomera geeyo era tegalinga agenda era babeera musibe kakati omweni olowooza ekibonerezo bwe kinaggwako eri gyali anakkiriza okuvaayo bwe tuvaayo mu ggwanga erya China waliwo abasajja 4 bano bakwatiddwa nga bagezaako okukusa abantu mu ggwanga erya China bagamba nti olw'ekirwadde ekya covid-19 ensalo baasalawo okuziggala naye ate baneeno basazeewo okwenyigira mu kukusa abantu kati kye baabakoze akatambi kano katambudde nnyo era naddala mu ggwanga erya China akaleeseewo abantu okwongera okubaganya ebirowoozo oba okubagana empawa ku kikolwa ekyakoleddwa kubanga baba paradinze ku streets nga babasabise bulungi nnyo okulaga nti tebabeesiga babeekengera naye nga babambaza ebipande ebiriko ebifaananyi byabwe ssaako n'amannya kakati abamu ku bannansi b'eggwanga erya China enteekateeka eyakoleddwa bagiyisoba name and shame be bano bannaffe bamadde the hazmat suit yabasawo gye bambala n'abalwadde kati bo ekikolwa kino baali bakidibya dda mu ggwanga erya China province bagita Jingshi eyabadde erimu embeera bweti baali bakidibya dda kati ogenda omuntu nga zizza omusango bakuwandiseeko omusango gwozizza n'amannya go bakutambuza Kampala Road ne bakuleeta William Street ne bakutwala Nassa Road nga bagenda bakulaga ekikolero ky'okoze kati ono bakikoze okulabika nti baagala okulaga nti okutyobola ebiragiro bya covid-19 kibi musango gwa naggomola bakomezzawo eri embeera ey'edda myaka 10 emabega kuba Jinping baali babivaamu dda bino ebyokutambuza abantu mu streets ag'enjawulo naye kati bagaa nti baagala bakizza olw'okuba nti batekamu embeera okukwasa restrictions eza covid-19 bavudde bakikomyawo naye nga kyali kya mmandi naye oba oliawo kyongera kutyoboola ddembe lya buntu nalaba wano ebibiina by'obwannakiwa eby'enjawulo nga bigamba nti enguzi efuuse ensonga mu ggwanga tukole name and shame omuntu alidde enguzi tukube ebipande bye tubisaasanye nga atimba ekikujjuko nti ono gundi negundi yali enguzi sente zazigenda kugula bugaali zazigenda kukola kiti n'ali enguzi nga bagamba kiyinza okukendeeza naye ngaekyani ayinza okiyise baba kitutte mu lukiiko olukulu lw'eggwanga assuming bwe tubanga ddala kyetugoba tukyagala lwaki tekiyita kyetugoba tuyinza okuba nga tukyagala naye muli eri ani ayinza okwewayo enewe kino kye baakoze ndowooza mu Uganda twakitandika dda era kikyatambula nti omuntu abbye embuzi ku kyalo bagimusiba mu bulago yeetooloola nayo okulaga nti kyakoze kyekyo ekizibiti abbye ekyo omuntu tugeza amenye ennyumba oba n'akola ki okujjako nga kizitowa nnyo naye era wakiri bakutwalirako ng'otambula nga bwe bakuwa ebibyo so kakati bannaffe bano mu ggwanga erya China
yadde bagamba nti kyabadde kityoboola eddembe ly'obuntu naye ekyokukusa abantu ate nga kyekusa ku kirwadde ekya COVID-19 tekiba kirungi. Ekyo kifaanaganako n'okufeekinga oba okufeera results, kubanga naffe waneno waliwo abantu abakwatibwa nga bagamba nti bali bagaba results enkyamu, abamu bali bajingirira njingirire, naye n'olabanga omuntu agenze bugenzi kiba kitegeeza nti n'oli omuwadde beetu okukola ki, okubanga akola ekikolwa kyekimu. Byabadde mu ggwanga erya China. Bwe tugendako nate ku kasozi kabayiva ke Makerere okusinza nate ku minisita bulenzi ku nsonga ez'ebyobulamu ku ssettendekero wa Makerere University Mwesigye Calvin agamba nti ekiseera babeere nga bayambibwa lwaki olw'omuwendo gw'abalwadde ba COVID-19 ogweyongera ku ssettendekero wa Makerere University. Bano bagamba nti okubeera nange ennaku z'omwezi 27 enteekateeka z'okukebera zeetaagisa mu kulaba nate ng'oboolyawo embeera erinyibwa ku nfeete beetaaga sanitizer ku university okusobola okulaba nga embeera eyo erinyibwa ku nfeete. Bagamba nti minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu kyekiseera baddemu okunyikiza enteekateeka yaabwe gye batandikirako naddala ng'abayizi bakayingira ku ssettendekero wa Makerere University nga bagamba nti olw'engeri abayizi gye bava bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ate ne bakuŋŋaanira mu kifo ekimu COVID-19 yeeyongedde naddala mu kano akaseera nga kyekiseera okusobola okulaba nga babagawo enteekateeka ezigendereddwamu okulaba nga embeera eyo erinyibwa ku nfeete. Russia baleeta etteeka bw'oba onaabeera mu ggwanga lyabwe okumala ennaku 9 oba okusukka ennaku 9 bagenda kukebera bino wammanga. Bagenda kukebera akafuba, bakukebera oba okozesa ebiragalalagala, ate ekisinga obukulu oyina birwadde ki ebyekuusa ku tuyinza obiyita oba sexual diseases, bagenda kubanga bazikebera abantu. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti kikyamu nnyo kityoboola eddembe ly'omuntu, naye nga gavumenti eremeddeko egamba nti kyetaagisa okubakebera. Yes, banafu olunaku olwajjo aba iPod tebasinkanye president nga ssentebe wa iPod, ssentebe wa mukago tebasobodde sinkana. Omukulu ali bize ateekateeka kwogerera eggwanga olunaku olw'enkya ku yateekateeka speech byonna alina okufuna rizaati akebere compare notes kakati yafunye budde basinkana lwakitula. Kale nenteekateeka bagyongezaayo ate n'embeera ya COVID-19 oba olyawo emiwendo egyeyongera. Kati omulamu katono nnyo we tudda